eri ensiko ndaba eno tewali bulungi tonziba tonziba nkubbe kochi omanyi ennaku zino nakyusaamu embeera eri gye mwamanyiramu ko luli ne kitonsa yakyukamu era yakyukidde ddala yeyongedde kuba bubi yes ndozo ndaba nkulaba kuba oyambadde ng'agenda okukuba omulamba empiso tosobola kati mboze kusisinkanaze bwotyo laba ensawo gyokuteringa etambuza eddagala ly'emirambo tomanyi nabiriko nabona omulalu eno ensawo omanye ebbeeyi yaayo eno ensawo nagigula mu kikadde $6,000 kati bali awo yajjira kumpi toligulako mu kito ogula mu kikadde emyaka gikusika Zubedah mulimba kati oweddeyo ofulumye nyumba ne bwejja gwamanyi mukwano nze nzija abasajja basiiya ojja otya okundaba nga weesibye kateni labona omusiru eno kateni ono take kano kakaya take bakulimbi take wawe Uganda we take wekubye ekikumba wekubye ekijojo kyo Zubedah ofudde we baba afumbi oba onyumye kati obadde ngamba ki gundi kitonsa kitakwata masimu tajja gakwata tuli busy gwe nani ne kitonsa yaliwa amasimu tagakwata sobola kugenda wannyina ate nyina omwagazaaki hati jabeera ayina wabeera oyo ayina wabeera Kano maama kankutegeeza ekintu kimu essaawa zino mugambe nno yeetereze essaawa yonna sosalawo nenfuna omusajja omulala abadde afunye chance kali akempera engeri gye nakagobye nga njagala gwemba nteekawo katozaako wambuutu naye gwe binyuma ng'olumya omusajja kitonsa ajja kutegeera nti n'ekimala kimala ajja kutegeera ti ekyanyimpaya ategedde amaanyi gange kati no munego obadde odda onogamba musema lumya musajja bambi mugambe yeetereze kyekikumpisiza yeetereze okugamba twesonyiwe gwe ngani naawe gwe ngani abalaba kitonsa neno myaka 2 akulusanyiziddwa alinga wa 8 ani banaiki kitonsa mukama amusonyiwe kwagala maama we banangu oli mukulu toyagalika Zubedah oli mukulu toyagalika tubaddeko naawe tukulabye twesonyiwe daba ebbanga lituvuddeko wooli daba mbuki wavudde mu kagundi mu kalogoyi ate akalogoyi nkafuluma kati nafunye sponsor kati ekikumpisiza omanyi oyogera nnyo ebigambo bikusinga obukulu gamba oyogera ebinsinga obukulu kati kyenjagala onkolere kitonsa nti ng'ojjukira ebyomukolo biri bye naggambako ebyomwana w'empere ojjukira ow'empere kye yakola njagala omuŋŋambire nti ow'empere namugobye noonya gwe nteekawo nga muko teekawo wembuutu waddembe kuba kati yeegayiridde nkoyo n'okunzungirako teekawo wembuutu tambulira nnyo mu bivuga oli wabivuga wavudde kati mu muzinyi kati oli funayo omukubi w'ebivuga owembuutu kitonsajje kuba munaye gwe namanyiira ku kyaki gwe mateekawo ng'omuko kimuyamba n'olekerawo okuzuŋŋana Zubedah mu luzungu bagamba it's too late to apologize all right it's too late to apologize gwe ojja kuddawo twavaawo ddawo tumanyira bwe kaba akapande kaddwaliro state council yakasenda ne bateekawo ekkubo nga golaba kitonsa nzobeera wesiri amaze ebbanga ki nga toliwo simanyi oba simala simu baagibba nzaagirina yagikuwa nzaagirina yagikuwa nze personnel mbu yafunya personnel anti omanyi omuntu bafuuka busy afuna personnel yafunye mulimu ki ogw'okuba gundi ekiki ogw'okuzimba owa kitonsa kyali muzimbi my friend you know if you meet rich people you become rich kati so rich yani ani we are rich agwe nani manager kitonsa nga mama namwe muli awo musaba 2,000 za kalogoyi kati tukyali mu bulogoyi nina endogoyi eyange kati official bangulidde endogoyi eyange ani era bwe ngenda okusiba ngigamba kati wangula ani akaana ki kikatukola kakitonsa in the holidays since back in the present Hello. Jebale konjugo. Kale muwala. Nawe jebale. Kale mami. Sibi mtieno mami. Bulungi muwala. Osibi oti. Ndi mukwano gwa Kitonsa.
mukwano gwa Kitonsa Iye nyabo mbadde munoonya okumala akaseera naye lwakuba nensanga mukwano gwe na Katonda nanyamba nensanga mukwano gwe nandagirira wano kati mbadde nsaba kwogeramuko naawe oba obubaka bwenjagala omugamba onaabutuusa. Okay. Jangu otuulireko wano munnaye ombuulire bulungi. Wasoma naye? Neyazisa mami. Omumanyi otya Kitonsa? Actually sasoma naye. Boyfriend wange. Okay. Ye mami. Amanya mbadde nsaba asooke kuyanjira amanya abampita Maya. Nze CEO wa Panamora Real Estates. Ye nyabo. Oyo musajja kitaawo. Ye mama. Omumanyi. Kati. Ye mwami Panamora ye nze muwala we. Nansanyusa okkulaba. Ye nze last born we. Wow. Nange nsanyusa okusanga mami. Nga gwe girlfriend wa Kitonsa. Girlfriend wa Kitonsa naye unfortunately zezimu ensonga zenze okwogeramuko naawe. Otyo? Mukubira amasimu gange tagakwata. Ate ne simanyi watuufu wa kumujja kwegamba I'm so desperate I really need to see him. Ne okimanyi bulijjo mbadde oluusi ngamba ndowooza byendowooza biyinza obutaba bituufu. Ebiki mami? Kitonsa nga lwaki takwata ssimu ze? Kitonsa kituufu muloge. Nkitegedde kati. Omuntu omulamu asobola okugaana okukwata essimu ez'omuntu afaanana nga gwe. Kyokka naawe bade manyi nti oba babuloze oba agudde ddala something. Mutabani wange kituufu waliwo ekikyamu. No, as in, what is wrong with him? No. How can he not pick up your phone calls? Surely nga bw'olabika. I don't know. That's why I'm asking myself. Njagala kumanya lwaki takwata amasimu You've gange. not been around. No, I've been around naye kale lwakubeera nabate nagenda ku USA nga ngenze kulabako ku sister wange yali yazaala. So I had to go and see our new baby. Kati mbadde naakakomawo nga mufuna nga munoonya nga njagala mufune. Nyina n'ebintu bye namuleetedde. Wow. Yes, nyina ebintu bye namuleetedde kuva USA. So I want to see him really. Kati k'otuuse n'olaba nze. Nze ngamba ekyo kiwedde. Anje mami. Kyawedde dda. Tekisoboka. How surely. How do you explain to the world nti Kitonsa is trying to avoid you? No way. I don't know. I'm going to talk to him. Ngenda kwogerezeganya naye. Kale mami ne. Ebintu bigenda tereera. Kyensaba kiterere kuba n'ekirala. Mbadde njagala twogere ku nsonga z'okubeera official. To officialize this thing because nkoye ebintu by'okudda eno n'eri. I want us to settle down. Wow. Yes. This is music to my ears. Sina mujja wange. Gamba walaji. Zubedah gamba walaji. Sirina. Zubedah gamba walaji. Mukwano ya Kitonsa yawo nga Justin Mwenyezeza munagana natandika okweyogeza. Kali akaana. We mwatandise omusuze ebweru. Ate kisirani gwe wanta madda. Nange wanta madda. Nesimanyi lwaki nkyakwesibako. Nange simanyi lwaki nesibako. We yatandikira osula ebweru. Natandika kuwoza. Kali akaana. Koogera n'owulya banaye nga koogedde. Kituufu. Notukanika kamula akatunda. Kituufu. Notukanika kwaniza tekagamba baby. Kituufu. Ngani akyabikola bagazi b'ennaku zino. Kuko wajja twakoowa. Gwe abakulu mukoowa kali kana kato. Bana Zubedah n'olaba kali akaana. Nawe weegoga. N'ogamba lwaki sifuuka omusajja n'enjagala kana akaana. Even I talked to dad about him. Daddy ali ready okumuwa omulimo. Ayagala kukumuwa managing one of these Kale wulira. Yes, waliwo estates zali mu kuzimba kati ayagala azimanaging. You can imagine. N'Ekitonsa alina kikyamu ki? Looking at a girl so beautiful nga bw'ofaanana with money osomye kiri ekiyuuni oba kyakola ky'omwana wange. Ekiyuuni? He has some ugly short woman. That disorganized one. Mumanyi oweebireeso atava mu I know her mami, but I don't think they're okay. Olujukira nti tulina gamba nti omugagga n'empisa tebakwatagana. Kati ate bannange bakwatagana. Kati ate omwavu n'empisa balabe na balabe. Kali akana kaleese level.
akana kayina empisa sokoleke mavi noli serious ndi serious tomanyi nga ndi serious ate nnyo ate ebintu byo byankwe Ezitya. ebintu byo byakuwaayiriza Batya. kati oyinza okuba oleeta luwenda lunyigira Kitonsa kuba nentegera nti Kitonsa yafunye omukazi mba mu mazzi lala salama totawana mulabako Mba mu mazzi oyo kitwale nti kisira. obiwulidde mumale kuba ye yakumaze erinnya Zubedah aliwulyanga lugero mu byafaayo nyinza musanga wa Kitonsa Tewali. waaye tewali gomwogerera ate omuntu omwavu bwegatamu obusungu ng'oboggola otama ntandika okulabanga addiwe yetunda oba ebyabafu mukwano ojja kukuwa oluyi Zubedah Ba mu bintu by'omu- sinzo ojja kugalula nkukuba ba mu bintu by'okunsinikira bwetukuba ne tukusasula gwe Zubedah kalekezo nkonaako gwe nange nkonaako Nkonaako gwe Gasiya Nkonaako. manyira gwe 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 wavuwa mukoso nawe gwe Gasiya n'oyeruka tomanyira mpe namba ya Kitonsa sigiina ogenda mira bisiyaga ng'omulemera yafunye akaana twakooye emyaka Zubedah emyaka nze nzaala wame bonna Kitonsa yaŋŋamba oba wakagwawo ofuluuta olinga kapikipiki Zubedah ologootana bwe batalogootanya nga jjajjawo yakulinnya ologootana olima bijja mwatandise n'okumpayiriza tukumanyi Zubedah omanyi nga bw'osula nange Zubedah olina enkwagula mu mugongo sengenge yakukalabulanga omutwalente ku ttale Zubedah tukooye maama nye Zubedah yakukukuba mukwano kigeza Zubedah maviri tokigeza oyagala kundwaza kansa okuba akasawo akakulu ako oyagala kundwaza kansa okola ki oyagakola ki Zubedah oyagala kola ki oyagakola ki oyagala kola ki oyagakola ki Kitonsa mwana wa nnyoko gwe mwana wa nnyoko omanyi engeri gye wantama mu ggwe nange omanyi engeri gye wantama mu ggwe simanyi na lwaki nkwesibako akazi gwe oba nange wandoga kati kola bwoti mukwano nnyoko yalema okukuloga oyeruke nze nkuloge naawe nyoko yalema okukulaga owanvuwe omanyire gwe nja kusimba okule gwe nja kusimba okule gwe kiddemu omulundi omu ekyaki kiddemu abantu bakulu muloga Zubedah oyagala kunziba maaso nkulaba kiddemu neme kulaba ku mukolo gwa Kitonsa ekikazi kiina kye kyamukola. How can you live? Imagine oleka otya omuwala, you're looking so nice, sente z'olina, you're so humble, you're not shout kali akakazi kaleekaana. Yeah, I know even her. when she's just talking to someone like here, you're so polite. Panne nze simanyi nakumanya. Say, Mama, I think it's the way I was raised up. I know. Maybe that one. Anyway, of course. That's how elites usually behave. Yes. Omuntu abasomye baba bategeera nnyo. That's why I've always been against that kafane relationship. Okay. But since ondabye kati, Yeah, Mommy. it is finished. Okay. Just hold yourself together Okay. and start preparing The mikolo. for a very big, lovely function. Oh, I'm sorry. Is it okay if I It is hide? all right. Thank No, you it's so okay, much, it's okay. Mommy. Thank you. Just- Banange, thank you so much, Mommy. In fact, kambeko ne kuba nabadde nsonyiwa nabadde mpiseemu na butini. Oh, no. Nabadde It's mpiseemu na buntu okay. butini. Mbadde nnina okugulira ebintu naye I wasn't sure if I was going to find you home. So No, it is all right. It is all right. Don't Mommy, worry. now it is from my heart. Eh? I've just loved you the moment I saw you. So Mommy. it is all Kale right. just kano kajja kungulirako kwe ya time okubira abantu obawulire ku nsonga y'emikola and all that. Anyway, since you've insisted, Yes, Mommy. I can keep Thank it. you. Thank you. But just tegeko omukolo. Omukolo Eh? tegeke. Tali akantu. Mami kubanga ye daddy tamanyiko nti omwami mufumbo nze namugamba the guy is single. Rebecca! akana nakatutewa nyezala yasimiddewo omuwala amututedde wa Nazari namusanze eyo nyezala nga yeetute atya yeetute atya yafunye gundi endagiriro yagijeewa namukubidde manya yagize yankubidde wamukubidde n'omutwalayo. yankubidde bakuwa sente mmeka kakadde yampadde kakadde era wakati ng'ayinza okuwa akakadde ggwe ng'akalina Kitonsa abakazi bayagala busibamanyi mbu ng'akalina Zubedah kigenda kukuluma ng'osose kulaba ku invitation card nga kuliko obufaananyi bw'abantu ama nga bwaki ate nga siiyo nga yange invitation card birthday ceremony embaga bagiyita batya gundi embaga bagiyita batya wedding ceremony Kitonsa and the manager gwe talina linnya ye manager anti tumuyita mami tumuyita mami kujobeera n'amannya ag'abakulu kiki okola biti
toyawula mukwano nfunire namba ya gundi yani ya Kitonsa mugamba nkubire kiyamba ye ekyaki mukola nti ate guli wa muzeeyise makula kola boti mbadde njagala nkuwa idea omukolo kuba muze ebbanga sobadde nange kino nkikolera ggwe sitakikola omukolo ogukole gugende mu maaso essaawa y'omukobo etuuka nsitula mbeera omuko ani nze nakugamba ne bwe tuba tusigadde mu lutalo nga gwaliwo sikombako kitwalo nti olinga pusi nga bagikonedde ku kkobo eriwali evunda teryagijjawo bwoli Zubedah nze njala kakasi ne walisigala mu nsi aba ate sitinegayiri owokusatu naafa nga ntayiridde nga ndaayi nemba nga sina mugaso gy'oli Zubedah olaba ne bwendo tabuloosi ngambadde nebasa ku kyala nyo n'otuulaawo nze okankwata kambe kwesala weesale kati lwaki obadde onneeteekako sisobola gweyampise wonneteekateeka ku mukwano kitwalo nti nze naawe leero we tukomye okwogera Zubedah nze okwagala omukazi omumpi nguleta kaliriko enkayana sisobolange saakwaga musajja muddugavu bw'ati ofunako n'omuddugavu omuwanvu ne mama obuwanvu bukuvaawo omukyalo obuwanvu bukuvaawo twepime obuwanvu bukuvaawo toyimiriramu obuwanvu bukuvaawo ninga zaakana kange ku ssomero laba nenga onsinga emyaka onkubisamu emirundi esatu emirundi esatu nze nzalabiwamu Zubedah agenda va ku kyalo ngaina tuula ku kitanguzi tandika Zubedah otambulizaamu jjinja kiki naba mmanyiire kasiya omusajja ono badde ozze mukuba jjinja lya minzaani laba omwana wabiri atambula kyamisana kyaggulo tonyiga tunali eminwe laba atambula lumonde nabalugu zunga kantu ggwe gasiya buloolo lindako gwe abantu bafuakwawo nsanga omusajja gagenda kotuka atya musansa awo ku nkulumu ya kabaka awo ng'oyingira entebe lyolyawo otegeddewo ku biwologomaawo otegeddewo ku biwologoma nze ntegeddewo nyonnyola abana abatamanyiwo awo ku biwologomaawo ku nte yefooti awo awo otegeddewo bulungi nnyo awo ng'oyingira bwotimbalala roodi awo wanoge busege ekibuye simba basi z'abaganda ntegeddewo bulungi nfunawo awo kati abadde akutukidde kuwerokaamu kutuka ki ababa ntemumanyi ddagala temukyalya byennyanja mutandika okulya ebyennyanja kubanga okwata eggi ly'ekyennyanja n'oligattamu amasavu g'ennyama osobola okukola kabundi okusalidde w'ettabu oba olina omwana alina nabuguma osobola kukwata amagi g'ente okimanyi bulungi ente eriika nga njibanyi ate munayize wabwe tezibiika naye nga olaba gyekyo abantu kutamanya eddagala kubanga bw'okwata amasavu g'omusu tagakola kye tuyita fats z'ennyama n'onywako n'owona obulwadde bantu kutamanya eddagala ze mbabuuliranga banange don't try this at home terms and conditions apply do it at your own risk oshegedde naye nga temwerabira bannange subscribing to TheKitonsaz subscribe follow comment like share akadako kikulu nnyo kakunotifyinga okutegeeza nti bakitonsaz kati bakoze ki bataddeyo tegeeza mama tegeeza jjajjawo kojjaawo baabawo mama w'omwana jjajjawo yenna gwe wakyawo nti munnange abakitonsaz bataddeyo era munange omugambe kyeyalingira mugambe tosubwa kandi tokalabangako tobeera wattima kojja wa jjajja wa sengaawo mu anko wo mutegeezeeko aligambe muganda wa nnyoko abeere ng'akola ki ng'asubscribing okitegedde era mukitegedde ka notification ako kakuyambako okutegeera nti buli lwa Monday ssaawa 9:30 tuteekayo buli lwakutaano ssaawa 9:30 ne tuteekayo n'olwokusatu nga tufunyewo challenge nayo ne tukola ki ne tuteekawo kati ennaku zikwate Monday 9:30 lwakusatu ate anytime 9:30 Friday 9:30 mwebereremu. Tell your judge to tell your mama to tell your uncle that TheKitonsaz is alive and king. Thank you for coming.